Emmotoka ekyayogeza abantu eya Chameleon gye basobola okuba ate nga bamuwa omusajja Chameleon ennaku zino asiba wa Bebe Cool. Waliwo era ebigambo yasobodde okuba ate nga ayogerako, n'ayogera omukwano gwe, yasobodde okuba ate nga ayogera olugendo lwe okutandika saidi z'eKenya. Agamba nti omukulu gwe bayita Bebe Cool yamuyamba nnyo era asobodde okuba ate nga amwebaziza. Agambye nti bangi nnyo abali mikwano gye naye bannange Chameleon wuuno era agambye nti mu kusookera ddala erinnya lye yali yeeyita Lagaman Jose. Erinnya lya Chameleon lye lyasobola okuba ate nga limusuula, wadde abamu mugamba nti erinnya Chameleon abategeeza nti erinnya eryasooka okubanga lyasooka okukozesa Lagaman Jose. Bino ebya Chameleon nga bw'omanyi okuyiiya ssente naye ng'erinnya lye agambye omusajja awanye Bebe Cool kinaggwera wawulira kati wena umwe bwangu omuyimbi twalina taxi yemwaka kyaline bamutudde mabega bwe ne mukono mugambe excuse bampita Lagaman Jose. Nagamba how are you shimutuni era nakolamu n'ensobi okulansonga abantu kati ate linnya libagezaako okunkubisa naye nga byonna byebimu wabwe nali neyita Lagaman Jose ne musaba bambi ampeyo opportunity era ampeyo chance nange nabo bansobola ki okunyamba okumesa kaga yange. Yali very honest n'agamba kati ngenda kutula sine 6 yange naye right again tula sine I'm not pretty sure. N'agamba ngenda kutula bigizo byange naye funa yakadde gye kukamwocha flats ojja kujja tukubiri ye mukulu Chameleon ng'ayogera omukwano gwe awanye Bebe Cool. Bannange wuliriza nnyo abajjukira obulungi Chameleon nga bamuwadde emmotoka yasobola okuba ate nga ategeeza yazzeeyo mu NRM n'ayongerako n'ebigambo ebigamba nti bw'obeera ewa sitaani nga takwagala lwaki toddayo wa Katonda. Chameleon n'ategeeza nti yaddayo ewa Katonda. Chameleon wuuno ng'ayogera olugendo lwe n'omukulu Bebe Cool era agamba nti amwebaza kuba ye Bebe Cool tali selfish, yamuyamba nnyo eKenya. Ulira Chameleon yali hiti nga sinaba kubeera hiti so but all the same teyali selfish lwansonga Bebe Cool yasobola kugenda Nairobi era bwe nawulira nti agenze Nairobi negamba osanga kyekikola kiki ekiddako so netugende Nairobi era bwe natuuka Nairobi bwe natuukirako kyali bamugwala abantu tulaba lwali ne balowooza muno babiteeka mu firingi yaabwe. Nze siba nkinyumya era Bebe Cool akimanyi I really appreciate nze nali Nairobi nga sina nakyakulya nga ndi musajja mwana naye Rastaman olaba ng'afuba nnyo okulaba nti anoonya nanguli ekyokulya sirabira olunaku lwe yansanga n'agamba leka tonalya mmere n'akwata sente zali nkaaga mbiri z'eKenya n'angula ekifi ky'enkoko ne soda nemugala kyozipa n'agamba nazikuwa sente ogenda zinywamu sigala. Abula Chameleon ayogera omukwano gwe n'omukulu gwe bayita Bebe Cool. Abagambye nti omukwano gwava dda nga bakyali eKenya era Chameleon ne Bebe Cool agamba nti olugendo lwabwe terwali lwangu wabula abatandise okugamba mbu bino na bino. Era Jose Chameleon ategeezezza Bebe Cool ne Chameleon nga bw'olaba Messi ne Ronaldo wabula toyinza kugatta Messi na Kadingo. Bino si byange Chameleon awanda. Bisibadde bingi Bebe Cool abadde ku top all the time. Ebyadda studio abadde ku top all the time. Era kibandi ate yewe twatunyume bya music tunyumiza ate ku level ndala tunyumiza ku level ndala kati Bebe Cool nsomu consulting am making my music naye so consulting when he's making his music kibanga bono okera n'okwata Ronaldo n'omugata ne Messi era emboozi baba professional n'okwata Messi ate n'omugata n'abali bakadingo. Ekituufu akimanyi ye era Chameleon yasobodde okuba ate ng'ayogerako n'agamba lwaki aba Nuupu bayomba nnyo nti navudde mu Nuupu ne ngenda mu NRM lwaki aba DP bo teboogera. Agambye nti NRM kyekibiina kyasinga okutendereza kubanga kimukoledde ebirungi bingi nnyo. Wulira Chameleon wawa ne NRM. Ate abo abadongo balekera okulimba ggwanga nti buli omu yanyiize kuba gyempita abantu bafuwa emiziya nejambo bazikuba n'enduulu bazikuba kati abanyiize kakundi k'abantu bato bwe bati balowooza nnyo nti eggwanga linakutambula ku biiti yaabwe mbu wavudde wano balaze wano Musiriri yava n'okufa bambi n'ava ku ggwanga n'agenda tunamufuna ntya wavudde mu kibiina lwaki dipiti yomba gye nava ate mumukere mugati NRM bantu babi ngate bo nabawukana ngenda mu bibiina biri ebyabagundi abo ate n'enkomondi bannyaniriza butabo bezadde bro osegera ne bali mu nkola yakomererwe muganda wange kyabikiririzaamu simanyi nti muntu abbi omutemeko omukono simanya nti oli bamukutaakwa kiba mukuba amayinja ebyo bintu tebitwala nsi mu maaso bakwano bangu banga banvuna nakufukamira bw'obaako mission gy'oliko nga ekyofukamira kikulemye zompitanga manyi okufukamira kwalinoebisi aya basi ye Dr. Chameleon wuuyo ali wa namba 2 w'eggwanga Uganda nanti Chameleon agamba ye namba emu kati namba 2 ye Bebe Cool.
era omukulu wuno asobodde okuba ate nga balumbye. Bebe Cool ne Chameleon beegasse ne bagamba omukulu Bobi Wine ye sente z'emmotoka zijjawa, sente za muda ku muda byali bitya, wulire balumba. Ye kenyini atugamba emmotoka baagimwa abawagizi. Sente zakozesa mu kampeyini ze ne byakola yazikolerera oba bamuwampe kibuliza jikize nti n'abamutwali amatooke tegaali gage era baali bamuwa maki banaye babuli mazima eggwanga bulijje mu birowoozo ebitono bifundafunda nja kugaa nti tugwanidde n'ebisingawo mudaku muda yali yaani. Bebe Cool ne Chameleon beegasse balumba omubanda baabano bakyatwalaganya. Bebe Cool ne Chameleon beegasse bali kiwatule era nze nebulijjo bannayuganda akatingo kali Bebe Cool zikipya feel like that actually natuyiriba tusula mu studio tusulage wa DJ gundi tetwalina fixed location twatubeera wabula ng'omuntu yenna nga oli ku ggwanga gyosize bukebiri Bebe Cool namusanga recording album yasooka na nterako comment ku lukyega kati nangamba yawa n'olwo recording opportunity lindako namala album yange nawe ojja kufuna chance recording album. Ye mukulu oyo Chameleon atendereza Bebe Cool ne Zuwena mukyala we agambye bye basinga mu ggwanga Uganda omutima omulungi. Wulira kugambye abantu mulengera mbalaba abantu Zuwena Bebe Cool n'abalala. We have a very long story. Kati essaawa zimu kinyi mukimanyi nti mukyala wange tali mu ggwanga, mama wange emyaka gye tusobola okuva mu mmotoka eyo njawe ne mamizu avugemu naye ayiwa omukisa mama abagwe mamizu aba avuzeemu ekitegeeza ne mama ababa ati ebiruba abayaaye ndabyo n'abadongo abanyumya binoobirebire ne bane emmotoka lwamwogedde muti olubanaampa ennyonyi. Aya basi bwe banaamuwa ennyonyi munaakola mutya? Wano nno waliwo eyali mutabani we ava Ssenyange bamuyita Yanga Muloo alina obubaka bw'atisse Chameleon amugambye nti Chameleon yagaana okubuuka. Ekituufu akimanyi naye Chameleon ne Bobi Wine lwali lutalo mu music before nga ne Young Muloo tasobola kwogera waawo, you understand, nga tuba baana. So level yatuuka weetuuse nga oba wali muyimbi oba wali muvuzi wa zugu ng'embeera ya Uganda ekukwatako nga bw'oba mugezi, you have to wake up. So bw'abanga Chameleon teyazuukukira mbudde obwo tetusobola muzuukusaka. Chameleon kugambye okwefuula kwe kuzze mulinnya yeetuuma n'erinnya by the way. Kati tulekerawo okwogera ku Chameleon tujjukire erinnya lye ye bw'atyo bw'ali, you understand. Ate era omusajja alina ebizibu bye maani mwandibadde mumulya n'akawaani alina ebizibu bye ng'omuntu ng'omanyi kitegeeza okubanga oli myaka egyo egyajjuze Chameleon naye nga tobeera na muwalawo waka oba mutabani wo waka. So waliwo ebintu ebimuvuga mu bwongo biyitirivu temumalaako nnyo buli. Aya basi Yanga Muloo yali bodyguard wa Chameleon akadde kana akuuma Bobi Wine. Chameleon bamubuuziza ku nsonga okumukomparinga ne Diamond Platinum. Wulira obusungu bw'agambye. Bannayuganda tebatya kuswala yamutandika okunkomparinga ku bantu abali wali mutansi n'okwewola kati ne Diamond mugere mukomparinga ku baWizkid mugere mukomparinga ku bashagi kuba abanene tebaggwayo oba mwagala mumukomparinga ku Michael Jackson balina okuleeta Chris Evans mumundegere wano balina okuleeta abantu betwekana nabo ate mukomboza abatabakwata mukkirize embeera bweri tugende nekikola ki